Sheikh Said n'abasiraamu abali balina obuvunaanyizibwa ku bayimaamu baabwe. Abasiraamu buvunaanyizibwa bwammwe buvunaanyizibwa bwaffe okutunulako mu welfare z'abayimaamu, kubanga imaamu abeera ku musiraamu okuviira ddala mu kuwasa maamawo. Tittiimu egenda okuwasa nebulako imaamu ne taata w'omuwala agibuusabuusa. Era ffe tugenda abantu bangi, taata n'asuka n'agira ati omuwala ono muwadde gundi ne sheekh mukwasizza ggwe. Mukwasiza olwo kulaba n'abanga mutadde mikono gyo. Era taata w'omuwala bw'alaba ku imaamu aba sheekh aba mumativu nnyo ti omwana wagize mikono mituufu. So saying that imaamu atandika okubeerako kubeera ddala nga bawasa maamawo. Omukyala wabeera olubuto imaamu yamanya ekiddako. Omwana bw'azaalibwa imaamu yatuuba erinnya gebabuuza nolitegeeza ki? Abatoto bamanyinya nga bigategeeza bibi nnyo. So abuuza imaamu, imaamu yakomawo kwakiika ku buti obuggwe tobuuza ti imaamu awagala myaka emeka. Imaamu yakomawo ng'omwana amaze okusoma P7 bagenda kola P7 bakola sukulu, yakomawo nga basiniya 4, yakomawo nga basiniya 6, yakomawo nga bamutikkira, yakomawo ng'afumbiza, yamanya namwandu bwali, yamanya mulekwa bwali, yamanya abanagenda emakka, yamanya. So imaamu omulimu gwakola mu society munene nnyo. Kakati obuvunaanyizibwa bwaffe naffe bakulembera. Imaamu ataganjula maiti ezimu zifa accident, endala ziba zireetanga ebintu yafa dda takikwatikako. Abafamire bamwepena, abamikwano bamwepena, naye kabalirira imaamu n'ennyama netuka omulimu okulya olwabino byabakola ku maamawo oba ku taatawo. Imaamu yateekayo omuntu wansi mu kabuli, imaamu yanaza omuntu, imaamu yawaayo statement esembayo n'agamba nti bisimillah tawakkaltu ala Allah subhanallah. Yateekayo wansi bisimillah ala millati rasulullah yateekayo maiti wamanya mukasi bebe okuteekayo ddala era imaamu akwagala yabirira ddala ku mutwe gwo. So kati babisiraamu tugenda mulamanzaani owaguza omunga nesukali n'omuceere naye imaamu omulowoozezzaako. Baimaamu bwe tutawa misaala kikakata ku ffe okumanya baimaamu basula batya nga ffe bakulembera. Teriyo kampuni ekozesa muntu yetemwa house rent naye imaamu abeera ku muzikiti nayasasula rent, abeera ku muzikiti yamanya abana basoma. Imaamu gyagula ettooke naye gyoligula atafuna musaala kubanga imaamu obudde businga obungi abeera ku muzikiti. So basiraamu mbasaba twekolemu omulimu. Imaamu tumutandikeyo bizinesi ku muzikiti gwe. Lwaki hajja okola hijja 10 nga imaamu tokolanga hijja? Hijja umura bw'oyitaya kusiibula imaamu pedduwanvu baka pedduwanvu ŋŋenda pedduwanvu ate gwe mugenda waka imaamu yabulira abantu hijja gyogenzeeko kyetegeeza ne bamusikirizibwe. Naye tugendera nga lunaku tukwatibwa nsonyi jangu ate tutakuba ku ekyo ne tutabateeka mu bajeti zaffe. Nsaba baimaamu tubateeke mu bajeti zaffe. Tukola bajeti n'osaako obuyimbi milioni 3, n'osaako etenti milioni, omutimbi bukadde 5 ani naye imaamu ali ludda waagenda okusoma eddwa. Tugambe nti emiliyoni ya imaamu anaasoma eddwa kigenda mu bajeti kibeere mu bajeti promo y'abaimaamu banaka abazikiriza endala ekiba kikola dda. Nebekuba kufiirwa ogenda okubika omufuwo ng'ebbansa y'omukulu wegitutte. Naye baimaamu kubanga imaamu akuba omuntu lwanda ati afudde bappa imaamu taddawe mpaka ageera ng'okuzika kwawedde taddawe yamanya buli kimu gye kiva. Lwekyo mbasaba nga tugenda mulamanzaani eyo tukyuse mbasiraamu zituwa z'abaimaamu zituye haji kwata ensawo z'obuwunga kwata sukali kwata muceere ate imaamu bw'omuwa ebintu ebyo ate n'abeetaavu baddukira eri imaamu. Teri muntu mwavu oba munaku addukira ku kikula kya mugagga era omugagga agamba sikaala ayagala kyoyo naye nammuke mutuwere ku mizikiti kubanga enseko ya imaamu yali ku zaka. Allah yagamba innama sadakaati lilfukara, ezzaka giwadde baavu walmasakini n'abanako walamirina alayhi ne baseeka bagikuŋŋaanya. So okubuliza abasiraamu ne mu ggwanga n'abatali basiraamu ffenna mu ggwanga okulabika tulowooza
ku bantu bano abatukolamu omuntu wana imaamu bwe bakubeza abantu obulungi ekyalo kibamumise. Omulabi aliyongeza kati ensonga ogitegedde bulungi, tutegedde obuvunaanyizibwa bwa imaamu n'eri omusiraamu eri imaamu we kiri gy'oli okubaako kyokolera bayimaamu bano n'imaamu kyakolera abantu be. Sheyi tweyanza nnyo, tweyanza nakadde kotuwadde. Naffe tweyanza nnyo, tulowoozaako ne mutukyalirako.